Munange tukomyewo twetondamu rakate akayise mumanye bima by'omuzungu bino embeera egira neyeekyangamu naye wetulinya okubanga tukuweereza nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza nnyo ku program The Voltage. Olunaku olwaleero tugenda kuba tukuba ttoki mu myaka 6 Uganda gyemaze munnange nga yeetongodde okuviira ddala ku bafuzi abamatwale mu studios. Olwaleero ninamu abagenyi ab'enjawulo, ninamu omwami Lwanyaga Alex Rovans ono ava mu kibiina kya National Unity Platform atwegaseko olunaku lw'olwaleero. Kuliko omwami Otebe Robert ono nno ava mu kibiina ekya NRM oba National Resistance Movement, so nga ate mwami Mayanja Robert ava mu kibiina ekya Forum for Democratic Change. Tugenda kuba tugayagala mu nsonga nga bwe zitambula era n'okuba ttooki mu myaka 6 Uganda gyemaze ate nga twetongodde. Kansooka ate ntwala omukisa guno okubaaniriza balamuse kuba tulaba ate tutambulirawo ne programu yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Kantandike n'omugenyi ku programu eno, mukulu Alex, lamusa kuba tulaba. Omumbejja neyanziza nnyo neyanzirwa okunkyaza ne ba ara ababiri ndi mwesiima okujja okubanga nange nyongera etoffaali n'okulowooza n'okutegeera lwaki emyaka 6 tugitambudde oba tugitambudde tutyanga eggwanga. Ate era ndi musanyufu nti nkyaziddwa omulundi ogwokubiri mu studio za TikTok. Okay, tusanyusa okulaba ndoza n'ebitiibwa bakulaba ate obibaweera eddala. Lwanyaga Alex Rovans ye ssekretary w'olukiiko lw'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform gye bayita Election Management Committee, era omuyambi wa Lewis Davis Luwongoya, the Secretary General of the National Unity Platform, the Mighty Party. Ate era nze ntwala local government desk ku kitebe ekiganzi kya National Unity Platform. Weewaawo, tusanyusa okubanga tukulabako olunaku luno olwaleero ate era n'okubanga otwegeseko omwami Otebe amusa kuba tulaba. Amanya Otebe Robert Totoman NRM kuva Makindye abatulaba batugoberera programu yaffe ennungi mbalamusaako nti era mwebale okukola abafunye ebizibu twekwase Katonda yasobola okutuvunusa ebizibu byonna obaolya bye tuyitamu ate namwe abafunye ebirungi muyogeyoge naye era namwina okwebaza Katonda kulaba nti abatuusa ku kyengera ng'ekyo ambagaliza programu ennungi. Weewaawo, mwami Mayanja ate naawe alamusa kuba tulaba tutandikirewo butereevu. Abatulaba akawungeezi k'olwaleero mbalamusiza nnyo beebaza emirimu. Njagala okutwala omukisa guno okulisaayo bwe tubadde mu nsisinkano y'aba activists mu fellowship gye tubaddemu basebo ne bannyabo mukulikireeyo ddala. Nina essuubi ku myaka 6 waliwo ekitambula. Sanyusa okubeera wano. Oyo ye mwami Mayanja Robert tugenda kubanga tutandikirawo butereevu naye ndooza mu ddakiika emu oba bbiri nga twogera ku mawulire agabadde mu wiiki. Emboozi zibadde nnyingi nnyo naye njagala tuzogereko katono ate tutandike okubaganya ebirowoozo ku mulamwa omukulu oguli mu ddiro olunaku olwaleero. Njagala ntandike ne mukulu Alex era nga bwe twatandise luli okumenyamenya wiiki nga bwebadde amawulire mangi agabaddewo. Tubaddewo n'ensonga eza General Muhoozi Kainerugaba, wabaddewo ensonga y'omukulembeze w'eggwanga okwetonda ku lwa tweets ezateekebwayo abadde adduumira eggye lya Uganda ery'okuttaka n'ebirala bingi nnyo ebibaddewo. Oba oliawo amawulire amalala mangi so mu bufunze nga tugayitayitamu. Neyanze mubadde wiiki nga bwetambudde era ddala ebadde mu bingi. Olwo omukulembeze omwe yagamba nti omuntu amanya ddi nti omukulembeze agudde eddalu yali mukyala Namboozi. Yabuuza nti omuntu abantu b'ensi bannansi bamanya ddi nti omukulembeze waabwe agudde eddalu. Era n'omuntu wa bulijjo otegeera otya nti agudde eddalu olaba atandika okukwata amayinja ng'akuba buli ekimuli mu maaso. Kati eggulire erimu erisembyeyo erikyavuunikidde oba eribadde latest lya tweet twali tulaba omuntu eyita General of the tweet okubanga alinga byatayipingwa byawandiika ebitabeera bibi eryo n'oggulire eddene naye okulyogerako ekitono tuyinza okubanga tutankuula ebintu ebitajja kusobola kumanaginga mu kiseera kino nga biyinza otufuukira ekizibu mu maaso mu generation eziriddako nga kyekiseera tumanye oba ddala abatukulembera oba abatufuga bwe batuula ebyo gye batufugira batulaba ddala nga famire oba batulaba ng'eggwanga kubanga eyakoze ensobi
mu kwetonda si yeetonze mu kutandika okwetonda ate kitaawe yagikoze olwekyo ndowooza nti ebyabikola niye ataakuba ye mukulembeze w'eggwanga bw'aba ye mukulembeze w'eggwanga kyemugambe ekyokubanga bye bateesa nga gye tutali balinga babiteeseza ka famire akensi ke bayita Uganda eyo nga tubivudde nga tukiresse nti wadde azaala ekibyakiwongerera mu mbeera gyekiwongereddemu si ennungi tosobola kubanga akuvumaganyiza ku lwensi ate omwongera bwongezi n'omukuzo olwo yamwongedde yagambye tutunulire ebirungi byakoze era ebyo byonna byabadde ajjayogera byabadde alogootanira ku Twitter era byabadde byanjawulo enjawulo ntono ku ekyo yayogerwa kuba nti yakyogedde ku nsi ndala naye oli abadde abyogera nga abakulembeze banne bennyini nga bwayita Kyagulanyi ka Bobby olabira ddala nga era byanjawulo naye ekyenjawulo nti kati yayogedde ku nsi yanjawulo yayogedde ku Kenya therefore si kirungi kati omulabanga jeno nera okumaliriza bw'omwambula bwoti bw'obwanga omulaba nga ayimiridde olabira ddala omuntu agenda okwogera ebintu ebyenjawulo all the time simanyi oba nkyasa omulaba nga ayimiridde ku TV nga ayogera ne simulabamu bintu byayinza okwogera nga tebikwatagana naye ekyo nga tukivuddeko mu mbeera yemubaddemu eggulire mu wiiki y'emu eritansanyudde wadde n'akamu okulaba nga ba teachers bajaguza olunaku naye ng'owulira nti ba scientists bakoze meeting eyaabwe nabo bakoze ebyabwe emyaka wadde tugenda kugyogerako enkaaga ensi zitabakana kufuna minimum wage eyawamu ffe tuli mu kutabakana kwawukana mu ngeri gye tusasula abakozi baffe ogenda okulaba nga yensonga lwaki watandise okuba abasayansi batukola omukolo ogwabwe ne ati bakola ogwabwe eyo si nkola nnungi wadde n'akamu naye yali abaddewo mu wiiki eki yemu owulira nga abamu aba gavumenti tebasomeseza abalala basomeseza weebuuza ani atudayirekitinga naye byonna biriwo nti olw'okuba eno omukulembeze mukyala we yakulira education ate ogenda okuwulira tasobola gigayidinga giwa direction nti mwenna olwaliro muggalewo ngende muzago z'olunaku lwammwe leero temugenda okugamba era kibaddewo mu wiiki yemu era eryokusatu ndowooza nawulira waliwo era abakulembeze balinga basatu nga kuliko ne vice president baali mu western region eyo navayo ne bagamba nti omukulembeze aliko bamwagala ku ballot paper 226 ate batera okubyogera era ogenda okulaba nga biboogera babanga abalogootana nga tuyita byakikoze era ogenda okulaba nga biraka bikola ki byonna bibaddewo nga tulina obitunuulira nti atugamba kati kikyatupulaningi kikyalowooleza eggwanga wadde lituze ku myaka 6 byebyo ebimu ku byendabyeko byantaddeko attention ku lw'eggwanga wajje twagala ligende nawe we tuli olwaleero weewaawo tweyanziza nnyo mwami Alex mwami Otebe akamasukira nkataddewo wiiki baddemu mawulire mangi wano ne bweru w'eggwanga mwiki eyo twalebe makerere yabadde jaguza okweza emyaka 10 nga egezaako okulaba nti ebyenjigiriza bigenda bulungi mu maaso mu ggwanga era pulezidenti yabadde akatiriza nnyo nti ekigambo kya sayansi akiriko nnyo ndowooza mu ngeri emu gundi palamenti yazzeemu mu kwogera ku wonna mukyala bamutulaki bamulagidde azeeyo ssente obukadde buubwo bwe baali bamwogenda mu mawanga ennyonyi yaffe mwezikolera bizinesi natagenda okusinza ku kakiiko ako bamugamba azeeyo ssente ezo mugundi mu kitongole ky'ennyonyi mu Civil Aviation Authority ate mu wiiki emu ndowooza gundi Ministry ya Finance yalirizinze ssente gundi eya kwota ndowooza ey'okubiri nga mwetwalabidde ne gundi banasayansi omusala gwe basaba okubongeza ssente ezo nazo mweziri era waliwo abasomesa ba sayansi abamu abatannaba kubanga bafuna ssente ezo kati bandizifunye ddi kubanga eno gundi second quarter ssente baziteredde mu eno kwota gye babasuubiza era bali tebanazifuna ne mu eno kwota bazitadde bagenda kufuna ezo ssente kyala esaga ebaddewo yonna yonna eya General Muhoozi biki byonna gundi pulezidenti yavudde neyeetonda era ndowooza tugenda kuba n'omukulembeze w'e Kenya nga mu kujaguza independence topic gye tugendako oba oliawo nti wakyaliwo enkolagana bannayuganda baleme kutya ampoza ekirala ebweru w'eggwanga kuzi kyagenda maaso mu West Africa waliwo omuvubuka yawambye gundi mukama we Burkina Faso ali ku ddaala lya captain emyaka 34 yawambye mukama we ate bonna baawamba kati ate nakola ki naye n'addamu n'amuwamba so ndowooza wiiki bweto wetambudde n'amalala mangi oba oliawo olwokuba nti obudde tetulina pozi nekirala nti ndowooza gundi principal ono yavuddeyo ntuza nakakasa eggwanga nti mu butuufu naye muyeekera abadde asupportinga gundi ebikola bya Jamiru mukulu yabadde ku dduweemu eyo ndowooza gundi Kalungu nakakasa nti mu butuufu nti Jamiru mukulu byakola birungi byereere wakuba nti bo enjawulo gye balina y'obuyeekera bwe
takwata mundu ate oli akwata mundu ndowooza sawa na ateekateeka nabo okukwata emundu ndowooza so nabali badde eggulire naye ate ne twenyamira nga bannayuganda. Okay. Tweyanziza nnyo Mwami Otebe, Mwami Mayanja nga tu summarizing a week. Week ebaddemu eggulire ndowooza kunze limu lyokka. Emboozi ku pipeline. Ngegabadde amawulire sigenda kumala budde. Tubaddemu n'abasomesa bajaguza olunaku lwabwe. Amawulire gaba mawulire okusinziira ku consumer. Because bwogenda n'ogamba abalyambwa mbu omusajja yalidde embwa bakubuza obadde kizenva zaawa. Kati nze nakowa emboozi z'abatica baawano because byalutentezi. Omukyala Alice Alaso bwe yali Secretary General wa FDC atugamba the person who does the same thing again and again but expects different results is called mad. Njakikomyawo. Banyabo ne basebo. Amawulire gabadde ga emboozi ya pipeline ku mafuta agagenda maaso okusimibwa ebunyoro. Ekyuma no bakireese. Ffenna tukimanyi nti ensonga y'amafuta ebadde yakyama nga yakwambalira munda nga yirizi. Era nga baabuwe n'abanyulu kasule tubeera naye wano bulijjo. Naye nga bwe yeewuunaganya bwe yeebuuza bwe yeddamu naye ebyamafuta Katikkiro w'Obwakabaka bwa Bunyoro w'Obukama wa Bunyoro. Abavubuka bamulumbako bamubuuza n'ebintu bino ebyamafuta bituwulira. So Katonda waffe mulungi nnyo nti European Union Parliament yavaayo neeyogera ebyesimba ku nsonga y'amafuta. Naye tekitegeeza nti European Union yatandise emboozi eno. Bannanga abantu babaddengayo ebunyolo eyo nga bakoba enduulu etali kadduukirira. Kakati European Union bwereeta eddoboozi lyayo neefungula namukadde ne tulaba bwe tulwadde tutalina kukola ki kulaba. Ligimu ne panicking era na bino ebiboozi byona eyagayo mbw amagye ge gayinza okugenda e Kenya. Ekigendererwa ekituufu kyabadde kyakubika mboozi ya pipeline ne bye baasiba bye bataayagala bannansi bakole ki babitegeere. Kakati okumanya abasajja bano beekangabiriza nga nannyini mwabba ne bakwata obwana obuto babuleeta bugenda kulambula ku museum. Bino tebiggwa ku nyuma. Obwana babukwata babugamba mugenda kulambula museum mulabe emmotoka ya Ssekabaka Muteesa. Mulabe engato za Kapiteeni Lugadi. Abasekendula abalala abalimu abakalukulu wunsa ebawandiikira ne baweereza ne transport allowance wa mitwalo 3 nga bagenda mu bayina omukolo gwe bali bategese kolulu. Because singa bavayo ne bagamba abaana b'essomero naddala abasekendule nti mujje mutuyambeko okubikkirira kiyirizi kyaffe kye bayita ikopu tebandize. Ntegerekese. So twanyumirwa okulaba obwana obuto bwali bulina okugenda mu museum okulaba emmotoka ya Ssaabasajja Kabaka nga babutadde okwanukula European Union. Nga babwambazizza ebipande ebigaa nti tuve abazungu muve ku mafuta gaffe. Naye nga n'omala okwatako obunamukaaga n'obuzza ku mabbali n'obugamba mumbuulireko ku bintu bino ebyaki ebya hikopu. Kakati naye nze nanyumiddwa because nze nga activist mu non-violent engagements. Nanyumiddwa nti this time around Museveni teyapaladinze magye. Because emyaka gye maze nga ngoberera President Museveni. No, ebbanga lye maze nga ngoberera President Museveni buli wabeera ne question mu bannansi response ye kuba paladinga magye. Bw'atattawo omuntu amagye gatambula tanka zivaayo ku mulundi guno yagudde mu bibaya. Naye talina nsonyi. Yakutte bwana buto obutajja mubuuza bibuuzo bingi n'abuleeta. Now nekitriggeringa ababitegeera abaana ba university. Kati wulira debate wakati mu contestation z'abantu. Wali abantu abagamba European Union muli bazungu temwagala tubasisinkane mutuviire ku mafuta. Okiwulira? Ye mundoza ku achievements Uganda byakatuka ku myaka. Tugenda tuukayo. Nenze obadde ombuuza story yange y'amawulire. Story yange eri nti twalabye poliisi ng'ekulembedde obwana obuto kati nkubyamu nga tahya. Kawala kange ka myaka 3 n'ekitundu kakutte banda mutuviire ku mafuta
naye nga nze Onyango afanda Onyango nze kakulembedde mukayita wano sembera kakati ntunuliramu taata enanga ng'agamba nti buno obwana obuto obwa kindergarten mubadde butegeera okusinga aba university kwegamba nyumiddwa weekend nze n'ebyo ebya Nairobi bye mugaba ebyokukwata Nairobi mu wiiki bbiri ng'omuntu abadde alina byava okunywa saabitegedde concentration yange yabadde ku kino ekintu kyannaku nti era gavumenti abagibalira batomedde mwami Lukwago alina ekigambo kyagamba nti babakutte flagrant delictus pants down ti police Museveni abadde nga asasulira abayimbi bano bakanya West okutunda image ya Uganda okugezaako okugiza engulu naye image this time around mu mwoleso gwe batategeera script yago balaze nti poliisi ya Uganda obukuumi bwayo esobola buwa bwana butoboka obutategeera kye bukola naye kasita zijjamu abategeera abasobola okubuuzibwa ebibuuzo ne babyanukula kibooka enyokera we twogerera wano abaana ba university nga President Museveni politics we Genesis yava ku university ne be yagenda nabo 27 mu nsiko grooming center ali university nga bwe yali Tanzania yabuuza Nyerere ebibuuzo Nyerere byamwetakuza mwenda baliruzira bavunaanwa musango ki ogw'okuleeta endowooza yaabwe mu kuwagira ebyayogeddwako bakyeruppe baabuwe nga boogera ku ddembe ly'obuntu eri munna Uganda zamawulire ago gankoledde nnyo era mu myaka gya independence enkaaga era nze bikyali story yange. Okay, tweyanziza nnyo mwami Mayanja katugende butereevu ate mu lugendo luno olw'emyaka enkaaga njagala ntandikire ku mwami Alex olugendo luno lubadde lutya bw'otunuulira eggwanga Uganda obwa gye tuvudde okuviirala mu 1962 wenjogera katuli mu kujaguza emyaka nkaaga Uganda we yafunye independence nze saaliwo naye olugendo olwo lwetugezaako ate okukubaganyako ebirowoozo Omumbejja neyanza abatulaba Uganda bw'ogitunuulira okusinziira batugamba nti 1894 abazungu bagabanya eggwanga ebitundu ebyenjawulo nga ne Uganda mwogitwalidde Britain yo nesalawo okutwala etwala erya Uganda n'ebitundu ndowooza ebirala naye basanga tulina obukulembeze obw'enjawulo nga tuyita mu chiefdoms ne kingdoms ez'enjawulo ezalina obukulembeze obwazo naye ne basalawo ne batuwumbira mu layini eyo ne batukulembera okumala emyaka 68 ndowooza paka 1962 bw'otunuulira wakati w'emyaka 68 n'egino enkaaga gye tutambudde bw'ogezako bigattagatta tulabika nga giri 68 gyatuleka tutambuddeko okusinga gino enkaaga kubanga wadde omunana gukyali mu maaso ntolooza wetunenkanira n'ebali bwe baatukulemberera ne bwe tunamalirako gino tulabika nga byenatwakivinze biyinza okuba tebijja kubanga byenkana newe baatuleka nga tutuuse nti baatuleka tulyaddeko okusinga we tutambudde kati lwaki bwe tuba nga tubadde tutambula lya tetwavudde lwaki ngamba nti twavudde no njagala tugende mpola mpola njagala nkitegeere giri emyaka 68 abafuzi b'amatwale gye baatufuga baleka tuli bulungi okusinga bwe tuli kati kyotegeeza okusinziira ku bye tugasseeko entambula gye tutambuddemu yandibadde nga ebyenkulaakulana by'eggwanga ebyo bye tubeesinga ne tugamba nti ddala eggwanga litambudde olwaleero bw'obitunuulira bwebanga mu 68 twalina at least cash crop ngamba nti yeno omuntu bw'agyesibako agaggawala n'afuna obugagga obw'ensibo oga nti muntu mugagga kubanga abazadde abaatukuza batugamba yatuuka nga n'anoga emmwanyi n'aweerako abaana va kulooya kuweereza abaana n'anoga luutu esooka ye n'agula emmotoka n'agamba omwana jangu onoge omwana n'asoma mwezi wennyini ebadde season n'omwana n'anoga mwezi zabalese mu kitaawe ganga olaba cash crop yali efiibwako obudde obwo olwaleero bw'otunuulira emyaka gino enkaaga gyetutambudde oba gye tugezaako kutukuba mu ttooki 1962 paka olwaleero tukulembeddwa abakulembeze 9 naye ku bakulembeze abo 9 akyasinzeera okulwako yakyaliko bwe giba nkaaga yafuzeeko 36 nze saaliwo ng'ajja simanyi byamuforcing agenda kulwana
mbiwulira nga abyogera nindaba nga byebimu byennyini byakola ki byakola aba bibiri mu kukolebwa ku ebiri byagambe byamutwala okulwana mu myaka gino gyennyini enkaaga mwe muli eggwanga Uganda nga ligamba nti twejjako slave trade naye ate nga tumutambuza mu lujjudde emisana naye baliwe beetwalayo okwetwala kisinziira ki ekiri mu ggwanga lyo tosuubira nti embawo girenga nga edduka ekisiboloozi ebeeremedwa kyakulyayo eba tesaanirayo mu ggwanga muno mwe muli abantu abasawo nagamba nti biganye kanfulumu oba ngenda kufiire banjamu ebiwowolo kankole ki kangende naye mu myaka emeka enkaaga tuli mu ggwanga lino nga tuli kuba mu ttooki nti mu myaka enkaaga wandibadde ogamba nti kale omuntu asobola okukola bizinensi n'emitwalo 10 nga bwe kyali emyaka 3 emabega tokyasobola naye nga oli mu ggwanga erowooza nti omuntu apulaninga kubanga akugamba ennamba y'abantu yeyongeddeko GDP yeyongeddeko gitwandise gross domestic product nti yeyongeddeko naye ebiri reflective nti omuntu yandibadde ddala asobola okubanga yeyongeddeko n'omulaba nti ayina enkyukakyuka tosobola biraba mu muntu wa bulijjo lwaki kubanga biri mu rhetoric talk biri mu bigambo nti omukulembeze eka yabiraba omuntu obifiringa ddala nsobola okukwata miliyoni nenkola business nempa amagoba tokiwulira mu Uganda mu myaka gino nkaaga wokyasangira nga ffe shilling yaffe oba ensimbi yaffe enaabuuse nti osangako nusu 5 n'okabuuka lwaki tekakyalina value naye ng'ate Kenya ekyakulaga nti nusu emu bwete ya Kenya yenkanankana n'3 eza Uganda eza Tanzania zirimu 22 eza Rwanda ganga olaba ffe tuli mu kubonaabona kubanga tetufunye mu bantu basobola kutegeera ddala emyaka enkaaga twandibadde tusobodde okugenda mu maaso nga bwe twasalirawo okutegeera ebyo ebitukwatako mu boundaries zaffe ogenda okutunuulira obulungi nga bw'aba ssemateeka mu myaka enkaaga kati akulagira ddala nti muggule ne bwe kiba kiwulenkene ne kikwata obukulembeze wayo nga kya myaka 18 kikufuga emyaka emirala 5 oba 10 kubanga tekirina biziyiza nti kisobola kufuga myaka emirundi ebisanja 2 oba myaka 5 bwe gituuka ne kivaako nsinakoowa oba bwafa ndowooza nga bwekyogedde nti bwafa naye nga gyegyo emyaka emeka enkaaga jjukira ebyamutwala bw'aba nti egenda mu nsiko okutereeza ebimu ku ebyo ono kubanga nze ono lwaki mubenkingako nnyo mukama woono bamukulembeze woono gwakkiririzaamu nti ku nkaaga ye alinako 36 bali 24 bagishyeyalinganga nnyo labayo Muteesa yafuga 1962 paka 9 emyaka emeka ena Obote asooka yafugako 5 agenda okukomawo yakomawo nga wayiseewo Amini wayiseewo Yusufu Lule Lukonge Pomuwanga Obote nayoka akomawo mu 1998 paka 1985 ate byenanga ono enyinyo ngo tuliko olwaleero y'omu ku baali batabula bali abakulembeze okutafuga yalimu kubanga bwetulanga abyogera mu master seed akulagira ddala nti yo okuva buto mutakuzi wa ntalo musumbuyi wa government ezibeerako ate takyeganda era alabika y'omu ku baasibanga abantu nga abatta okusobola okubalanya government ziri kubanga babyewaaniramu nti ffe twasumbwanga government ziri naye kati bw'osoma ebyafaayo Muteesa 2 yavaako atya avaako kubanga ono Obote olw'okuba bano baali bakoze alliance yaabwe etaali genuine baamubuzaabuza ne bakola kabaka yekka kati ate mmwe mwennyini muli ku Museveni yekka Museveni ajja mu kalulu mu 1980 kyekugamba nti yennyini byayogera olw'okuba emyaka agitukweka wa myaka nga 89 n'ekikumi agiweza ebyo bigambo byo tolina facts zigamba Muteesa yavaako Obote tuyajjako atya bw'okera mu master oyinza okuba nga oyogera ku Obote nga toyogera ku Museveni nkugambye Obote wana asookera ddala alliance ya UPC ne kabaka yekka olw'okuba teyali genuine bamubuzaabuza bakana nga bamuwambye bo bennyini ono Museveni yali mkwanga wa 8 wa myaka 8 kati onambuzaabuza naweza myaka 8 okusinzira ku birthday olaba nze ntero mwetegereza nga tuli mu covid yalabika bubi nga mukadde niye alabika oba alina ebintu byeyeekuba ogenda omulabako wano nga abantu bagenda wano okulayira ku bwa speaker nga bambi alinga zizzaako kugamba alabika alina ebintu byatubuzaabuza naye tasobola kubanga akugamba nti y'omu kwe yalabanga abateeka emikono ku mugenzi eyakafa nga mutaako emikono nga bamubatiza ne byayogera n'ogaa nti wa myaka 79
alina kubanga asukawo so ngamba nti nezili government ezaagwa alina kubanga yali alina byazitabulira mu ndomo okubanga tesobola performinga it explains you why ne mugendo okuwambiwa ganti nze ngendo okugenda okulwana nali maze okukisala wadde baayita babye kalulu kange kyali mu bwongo ng'akina nti nina okugenda okukola kyokkola kino okusinzira ku ebyo byali amaze okuteekateeka okusinzira ku byali biriwo omusajja akugamba ono yenyini nga twakumala okuziika omu ku bagenzi ku jeno waabwe nti baali bagenzi nga bagenzi okuwamba ebyokulwanyisa n'akuba essasi mu butanwa balina kutuga butuzi essasi lyakuba mu butanwa omukulu kyamusimattuse yakyokedde kuziika the order was don't shoot tuga tutwale mundu kati omuntu asobola okutuga ne batwale mundu ono ekimusimatwako n'agamba sirina gatuga kankube by mistake naye tutunulira lugendo lwa Uganda olugendo lwa Uganda lujjudde abalabika ng'abafuzi oba abakulembeze gye tuli naye nga bafuzi ebigendwa byabwe byawukana nnyo n'ebyeggwanga abannayuganda bye bandibadde batambuddemu okugenda mu maaso olwaleero tulina eggwanga nga munnansi singa ddala yabadde yafuna abakulembeze ku gino emyaka 6 twandibadde tusembuddeko okusinziira we tuli kankuwulire nga bwe tweyongera katono nnyo oluguudo oluva Mutukula paka Masaka lwakolebwa 2 mugumu nga malako bumazi P7 ne balukola n'endulaba nga lukoleddwa mu bupya bwalo olwaleero luweddewo mu Kampala mukyalimu enguudo obote amini ze bakola nga bano bakuba kibiraka kyokkono lwe yakola naganze ndukoze ndulaba zezimu ku nguudo zentandikiddeko luweddewo tulina kati express katulero mu ku luguudo olukyasinza okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna kati kiba kitegeeza ono musuubuzi dealer not leader naye era alina byakoze byebitono okusinga ebyo byandibadde akoze mu myaka emingi nga boga nti singa twakkiriziganya nti twagala kubanga twakivinze 1 2 3 4 5 ng'abantu ng'eggwanga nga twabikkiriziganya naye singa yatudimandinga naye akulembedde eggwanga lino nga ye alowooza nti bannansi balina kubanga batya ye okusinga ye okutya bannansi mukulu Otebe nzizewo olugendo lwa Uganda olw'emyaka 6 njagala ogezeeko dunfundizaamu omulabi wange ategeerewa we tuvudde nawa we tuli neewunya nnyo omuntu ajjawo n'agamba nti Uganda yali yeeyagala nnyo ng'ekyali under protectorate mu 1894 mu butongole abazungu beediza Uganda nga Queen Elizabeth ono yakafa bamulangira okufuga Uganda butereevu ng'asinzira Bungereza naye bali bakozesa ba governors naye abantu abo kasa batwala Uganda kusinga bo batunulira ebyobugagga ebyali mu ggwanga lino kwa Uganda ggwanga gagga okuva dda bw'otunulira resources zaalimu so kigendwa kyabwe tekyali kyagamba nti batwagala nnyo oba tukole ki kwali kubba era nebyo bakola byonna bitwala bange ebirungi bo ekigendwa kyabwe kyali kyakola ki kutuukiriza bigendererwa byabwe okutunula nti okuzimba oluguudo olwagali omu okulujja Mombasa okutusawa mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo bw'otunulira nti ife yonna oluguudo olwo lwayita mwalingayo ebyobugagga ono byagaza kugamba nti emwanyi ezo bannayuganda bazisimbanga ku mpaka ate nga bazisomba ku mitwe ate okuzitwala Kenya ku boda ate zikole kizeyongere mu Bulaaya kakati olwaleero bwe twavaayo nga tufunye agundi amefuga gaffe mu 92 tutunulidde abakulembeze buli omu kyaze agezaako okukola okulaba nti munnayuganda yenyumiriza mugundi mu nsi ye kyobola nti oluusi olwaleero n'abazungu bennyini nti olumu bavaayo ne bafuna enyiike ku mutima oba enge ne bagamba nti ate bano bagala tusukulumako oba obaolyawo okulaga nti kifaananyi kibi nti ffe twali babi ku saidi yaabwe naye nga muli osesi bwe kyali nulula omukulembeze yasooka Edward Mutesa II nti bwe yafuuka pulezidenti ali seremoni nga talina buyinza nti era mu kiseera kimu yali kabaka wa Buganda omuzungu kyataakola okutunulira ku bitundu ebirimu abantu abali babonaabona kati ng'Ekaramoja Mutesa yakwama mu musala gwe gonna baguwa Abakaramoja era yavaako ku myaka gye egyena nga takute ku musala gwe nga pulezidenti n'aguteeka Ekaramoja kukulakulanyewa Ekaramoja naye ng'omuzungu etugamba nti ono gweyagalirako olwaleero nti ye ate yaddeyadde ekyo teyakola ki teyakiraba so ne tujja nga tukyusa obukulembeze ekyokubiri tebaatuteekateeka ngaffe abaddugavu tunakulembera tutya kuba bo bali bakimanyi nti singa batuteekateeka tujja kukola ki tujja kubayitako kati olwaleero tuli mu kuswagolinga tukoperera byabwe bye tutamanyi nakumanya kibula oluusi nti oluusi eggwanga likola ki lisigalira emabega olwaleero osanga omugundi omuddugavu nga akubira omuzungu mu ngalo
nti watusaliddewo nti amafuta gali ABCD naye nga tomanyi kigendererwa kye oba kiba kyewuunyisa so oluusi nze atunuulira nsonga ya butonde bwansi obutonde bwansi ffe tubumanyi ensonga enkulu gyasinga beewaabwe balina industries mpitirivu basema amafuta obutonde bwensi tebuliiyo era badukire newaffe okiwulira so bo bateekerateekera byabwe naye tudda ku mulamwa nti buze bwentunuulira nti bwotunuulira Uganda gyevudde naddala kutandikira ddala muguuni mu 62 abakulembeze abazze bakyukakyuka otulana nti bakulembeze bonna bana babadde bajja nga bavaako olwakku kuuza ezibadde nga oba okujjako n'emmundu paka ddala ku kinaana mu 6 President Museveni yajja n'ateekawo essuula epya nga amaze okukola ky'okuwamba obuyinza n'azzaamu bannayuganda essuubi olwaleero bannayuganda kwe tutambulira noono kennyini olwaleero gunde oba oliawo nti ebyobufuzi byeyeyagaliramu olwaleero kulaba nti asobola okukotinga principal we aniwe ebyobufuzi President Museveni byateekawo demokrasi aliwo wekimemete olaba nti mabega ete yakola ki teyaliiyo tulina nti Queen yayimiriranga nagamba kati nkute lugati gende Uganda onfugireko kola kino bw'otunulira mu legiko nti bali batulondera bulondesi bantu n'olwaleero nti at least buli gundi represented twerondera abantu baffe ne tukola kino tutambula tunula ebyenfuna bya Uganda byali bibi economy yonna bali bakolerera byabwe kukwata na kutwala tutukate ku mukulembeze mulandizi ali wakutaano oba wakuna wakusatu ndo zali Idi Amin Dada yajjako gundi obote 1 naye nakola ekizibu ennyo nagoba abagunda abayindi abali batukwatiriddeko oba oli akulaba nti but don't you think nti kati singa Uganda half of its population oba etundu lya bannansi mu Uganda bali badde bayindi singa babaleka ne beyagala era bakomawo webali naye olaba anti kati lyali badde eggwanga ddala nga boga nti tulina amawanga agenja tulina Abaganda tulina Abanyakole n'abayindi yali badde naye tukimanyi nti Uganda erigundi ensi erigundi multilinguistic nti erimu tribes nyingi what's wrong with that seno twali gifude United States of Africa kyetulina okutunuulira nti economy yaffe bana abasajja bali bagikwatiridde kyetwali tulina okukola ffe tuyigire ku bana abasajja okuddukanya ebyenfuna byaffe okiwulira nata mini yabuka busnava nagamba bawadde kisameka muve wano mukoleki mugende n'abatugabira akedisi biki ffe twalyanga buli nakwambala sabuni awunya kawunga tumunaaba twambala gundi gomese nungi twambala kaze nungi kananga economy ekoze ki economy egudde that's okato tuvala tokuva mu 86 tugezaako kulwanagana economy okugizaawo bano kibatategeera bo bagala tutye buki ku matatu gambe kino wekiri naye ekiriwo sigamba nkaaga tungamba zino zetutunulira President Museveni zafurigide eggwanga lino nti singa Amini oba teyakola kintu ekyo oba oli asinga tuli yadde kutwalagana n'economy kulanga tugizaawo kuba ekintu kitiba economy olwaleero ekiseera kibadde kiwanvu ate kiwanvu kitya gwalagala kikola emyaka meka abazungu olaba bakirema mu myaka 68 abo nga bakitwala waabwe naye kati tulina okusiimako yadde tutambula wadde nga tetunakola ki ate tetunatuuka nade tunulya guno wala report yafulumiza researchers nga bagamba buli bwenguzi bukyali mu Uganda nala report yes era nkikiriza natis waliyo ebirala bibasiimye Uganda byekola ki kwe tutambulidde olwali twogere ku gundi ku byokwerinda ezimu ku nsonga lwaki Uganda ebadde eyitamba kulembeza abangi ogicomparinga ne gundi n'ensi ezituliraanye nti olwaliro Lilian ojja kukulembeze oli ajja kusobola okuba nti waliyo insecurity nga kujjako muwanga akute gundi yakwata gundi binaisa yalirule namusibira mu nyumba nagamba katoni yababeerako kateketeko okulonda zalonda gundi chairman electoral commission ateze wa military n'olwaliro olaba nti ebyokwerinda Bannayuganda babeera rest assured nti president waffe waali akalulu kanamujjako oba kanamuzaako unlike bire ebiseera ebyedda abakulembeze bonna n'omunaana abavuddeko badde bavaako dali ya mundu ng'ojjako obote nti ye yajja 1980 ku kalulu nena ku kaali kakiyaye era abaddipi basoloka kunyumiza bulungi ebyali mu kalulu ako then ndoza ne Muteesa yajja yali ndoza consensus tujje tukole ki tukwasaganye eggwanga naye bw'otunulya olwaleero at least nti security weeri Bannayuganda bamanyi nti president waffe after 5 years tujja mwekyusiza tukole ki oba tumuzeko tukole ki oba tumujjeko so ndowooza yagundi so olugendo luno olwa Uganda sofa lutambudde bulungi okusinziira nga bunnyonnyodde bwe kuba nti tugeraageranya n'omwana nti asookera mu lubuto olwaleero tuli tusimbudde omwana agenda kusomera mu baby class azaaliddwa tudda yavudde ebikinu n'abiyiseemu tuna gye tukola ki tuna gye tulengera lwakuba nti oluusi
obuzibu bwe tulina nti twasigalamu kiri ekyabali bannaffe nti twesigaŋŋana oli wagamba nti nze president wa nupu nze president wa FDC nze wa design okukulembera ontasobola tutunda nnyo ebyobufuzi okusinga ki okutunza ekonomi yaffe naye singa tugamba nti noono asobola tumuleke bannayuganda bamuwadde mandate afuge era tuwe bannayuganda egundi ono kyagamba ekya constitution wandibadde okikuba ne mu ngalo kuba kyatuukanga Obote yateka gundi yasazamu constitution natekawo eyiye gye bayita pigeon hole ye kanyini agyekoledde n'agamba baka mugiyise ze nkole kyenjagala bakabaka mujewo n'olwale constitution gye bateekateeka kulaba na Uganda at least wane okubeerawo credit somewhere tugikirize ate ze oluusi abantu abagamba nti constitution Museveni agikuteko nedda ze kankubuulire gwe nenya abakola constitution eyo somehow somewhere balina bwe bagenda wrong kuba constitution eyo gy'olaba yennyini ekkiriza okugikwatako yennyini era mulimu articles ezikiza either nga goyise mu mbakawo oba through referendum tewali gundi article ekisudda mu constitution nga eteeka limenyeddwa bano kye balina okumanya ate nabo bakimanyi olwokuba nti oluusi nti bo balema okumobilizinga enamba ennungi mu parliament esobole okukola ki okukyusa boolyawo kyebandikoze ki kyebandiyagala so ze ndowooza olwaleero gundi Uganda gyeraga gye tutuuse mu butuufu makunare era ndala singa government ya NRM ekyeyongera mu maaso era nga bannayuganda baginamu obwesige tukyalaba ebirungi naddala nga tutunulidde ne East African gundi community eno tolaba nti Uganda yeri ku steering okulaba ngaekola ki ng'egiteekawo butunulira ku regions mu ba president abakola ki abaliwo tolaba president Museveni akyaliwo bamu ku ba pioneers abakola ki abagiteekamu amaanyi kulaba nti ekola ki eteddawo nti kujja kolinga agamba East African Confederation terina mugaso naye nga weeri kyova olaba nti abazungu bali tebajagala bali bakola kigundi Mutesa yali agiwakanya abazungu ne bakola ki bamugamba tugenda kwatakola ki bamutwala mu exile oyo Mutesa first president nti federation yatandika dda naye nga Mutesa takola ki yali tajagala kyamutwaza mu exile naye olwaleero kati kyemanyi buli Munnayuganda yenna asobola okulowooza nti oba oliawo nti omuzungu ku myaka 68 ekirungi kyokka kyakola kyali ekyo okutuzigirira gundi East African gundi Federation oba kati gye bayita community olwaleero gye tukola ki President Museveni ne gundi ne ba presidents abali mu region eno gye bali mu kutambuza so ze ngamba butunula emyaka 68 emabega bagundi bacolonials gye batutwalamu tujye ekintu kimu kyokka ekya East African Federation kyokka ekirungi kyebatuleetera then gino tutambuza kugundi olwaleero wetutambuza gavumenti ya NRM mutuufu etuwadde ettaala n'ekitangaala era tulina essuubi independence yaffe ejjatunyumira gavumenti ya NRM ogambye etuwadde tutwala gye tulaga twakanga bwela basitidi eno tweyanziza mwami Mayanja nzizewo obanga bannayuganda bamukkiriza ate lwaki olugendo luno olw'emyaka 6 Uganda gyeri mu kujaguza tusenvudde oba tetunnasenvula okusinziira mwami Otebe atulaga nti tutambudde ebigere ebiwerako bintu bingi nnyo bikyusa amaliriza n'agamba ndi kati sofa tulina ettaala n'ekitangaala nsaba Katonda mbeere naawe akubeere nze onzikirize nkuddemu ekibuuzo ekyo nga bwe nategese kubanga mpise mu kusoomoozebwa kungi okujja mu sheeno olw'ensonga omulamwa independence omulamwa guno tegwandibadde partisan tetwandigukubaganyizaako birowoozo nga tusinziira mu langi zaffe n'endowooza zaffe because Uganda esukkakaawo alaba sheeno yandiyagadde okutegeera independence kyeki yava ku ki yaba feno Uganda efuna independence yo yavaawa bwetubanga twafuna independence ku bazungu abazungu bwe baali bajja wano basangawo ki ekyo kimu bikulu nnyo okusobola okuddamu ekibuuzo oba tusenvudde oba tetukoze eki tetusenvudde mu kuddamu ekibuuzo ekyo basebe ne banyabo abazungu nga tebannajja wano twalina amawanga simanyi bwe nsobola kuleeta kwawula kigambo tribe and a nation mu lulimi Oluganda bimbuzaabuza
anga nti eggwanga oyogera ku Uganda noyogera ku Buganda mu Luganda tosobola funa kigambo kibigattulula nekikyengezaako okugamba nti wano waliwo ensi gye bayita Buganda Bunyolo. Mu biseera ebyo ensi ezo zaali zitambulira ku sipiidi ya waggulu. Bino mbyogera kubanga nakava Arusha. Arusha bagiyise ndowooza kugamba kyekibuga kyogendamu n'ofuna okubangulwa ku bugunjufu bwa Africa. Batugamba nti ng'abazungu tebannajja wano enkulaakulana obugunjufu buli kimu kitandikira wano kusemazinga Africa okuwandiika kwa Egypt. Revolution mu kujjanjaba wano omuliro wano. So tetugezaako okukola debate nga tutunuulira enkyukakyuka y'amawanga oba y'ensi nga tutunuulira olwaleero nti tukwata mobile phone therefore abagunjawo omuliro baali babaliki baali tebalina lugendo. Ensi ezo zaali zitambulira ku sipiidi ya waggulu nnyo. Era gwoba oyagala okutegeera lwaki genda mu museum ze Europe ebintu ebisinga okuba ebyebbeeyi bye byabajja wano bwe bubonero bw'obugunjufu the civilization of mankind ever one. So abazungu bwe bajja wano bagwotaanya enkulaakulana eyo. Batujja ku luguudo nga boolaba olw'eggaali y'omuka wano olabeeko tuleyini edduka nnyo ng'eri ku luguudo olwo naye giteeke ku lw'ettaka. Baabwe tesobola kukola ki? So batuseesetula ne batujja okwolesebwa kwaffe okutegeera kwaffe gye kwali because mu kutegeera okwo buli kintu twali tukikola. Twali twambala, twali twejjanjaba, twali tusuubula, twali tulina amagye, twali tulina systems enzimbe. Kati okugeza wano nga mu Buganda, mu Bunyolo ne mu intercastrian kingdoms states ezo zaali zirina state eziri Muganda zaali nti zoggyeko engalo. Era nga tebannajja wano obugunjufu obwali wano bwali businga agamu ku mawanga agali mu Europe kati nga Belgium nga Luxembourg abo baali teboogera naffe. Kakati bwe bajja wano baateekawo enkola empya. Batuleetera concepts empya. Awandiise nti twakulaakulana nnyo wansi w'abazungu awandiika okusinziira ku kukkiriza kwe. Oyo abeera muganzi w'abazungu. Nze akkiririza mu kutegeera kw'omuddugavu twadde emabega. Abasajja abo batubba. Batutwalira abantu abasinga okuba abagezi abali talented. Ne batwala ebyobugagga ebisinga okuba ebyebbeeyi. Kwegamba ne batukozesa ebbanga eryo lyonna. Bwe batandika okufuna ebizibu mu eyo enteekateeka ne bakkiriziganya nga batudde Lancaster ne mu bibuga ebirala gye byatuuka naye abasajja bano okubafuga direct kati bitusumbuwa. Ne basalawo zino zi Uganda n'okulwana tetwalwana nnyo. Basajja baali beetamiddwa ekintu kino nga bagunjizaawo enfuga empya gye tuliko kati. Because Uganda olwaleero tosobola kwenyeenya nga IMF tekkiriza. Nga World Bank tekoze eki? Tekkiriza. Era system gye baatulekera nga batuwa obwetaaze bagizimbira political cadres abanaakola ki? Abanaagitambula. Naye njagadde alaba Sheno olwaleero ajjukire nti mu struggles za independence mu kibuga mu Ghana waliyo ettendekero eryalimu abakulembeze ba Africa abaatuula ne bagamba nti nga tunoonya obwetwaze twagala okuzimba Africa efaanana bweti. Era ne balikruutinga abavubuka ebiseera ebyo ne babatwala ne babateekamu ebirowoozo bya Africa gye baagala okuzimba. Omwo mwe mwali omugenzi Dr. Milton Obote, omwami Jomo Kenyatta, omwami ani owe Tanzania yani Julius Nyerere, mwe mwali ba Owezaire yali ani Patrice Lumumba. Class eyo bali products ba Institute of the African Renaissance, the African
after independence governments bali balina okwolesebwa, bali balina seti y'ebirowoozo gye byagala okuzimbirako Africa, era bali bamaze okudefininga ensi gye baagala okuzimba efaanana eti. Mpulidde Robert wano ng'agamba Uganda eri mu mataala, njagala kumubuuza evaawa eragawa, abantu abagirimu bamanyi we bali nawa we baddako naye wa gye bamalira, ekyo kimu. Kati ensonga endala tutegeere kiki ekyadefininga independence struggles. Ekisooka ku byonna ebyenfuna byaffe byali mu ngalo zaaki, era nsekerera omuntu n'otuula mu studio n'ogamba Amini yakola ensobi okugoba abazungu, ate bw'omala n'owetemenga like muze ndi pan-Africanist. Amini yali champion wa pan-Africanism because yamanya nti tosobola kuyimiriranga musajja nga tolina ate mwakifunamu nasirisengo yogera lero tubeere banjawulo because bino si bya NRM yesinga oba FDC temwakifunamu. Okay, yeah. President Idi Amin bwe tuba tugenze mu scale ya pan-Africanism, bwe mugerageranya ne president ali mu Uganda, Amin yali mmowa pan-African lwansonga yamanya ti Abafirika naddala Bannayuganda tebalina gwe bagenda kwogera naye nga balina okwewombeka okubaako akantu ke bateeka mu nsawo. N'atunuulira naye ye bano abayindi abali wano bajja batya wano. Abayindi Amini be yagoba baali batuuze ba Bungereza batasobola tuula Bungereza kyokka nga tulina independence. Kakati ono kada wa system ya neo-colonialism bwe yakwata obuyinza ng'era ayambiddwako CIA, ezimu ku puligi gye yasooka okukola kwe kuddira Abannayuganda n'abajjako bye beeyambisa okwetaba mu byenfuna by'eggwanga n'abiddiza Abazungu. Kati ate leero yatambula agalanga tanambudde households that do not participate in the economics of the country, therefore the parish development model. Naye omusajja ono baseba ne bannyabo Independence Day yali si ye end, yali ntandikwa ya struggle eri broader. Struggle y'okuleeta omusajja Omufirika ayimirire n'omu European n'omu America n'omu Asia nga tuli equal, nga tulina bargaining powers eziri similar. Muganda ngo wano agambye nti obusente bwa Uganda ne mu East African Community bw'oba obujjayo osooka kuteekayo kooti. Kakati nze awo njagala tupime progress ku objective emu yokka ya independence, to make Africans to stand tall and proud before other nations. Wakitegedde? Yeah. Robert, Uganda, to what extent, how confident is Ugandans in the face of other African compatriots? For instance, South Sudan, Kenya, Tanzania, and Uganda. And these neighbors. Tanzania. Later on, how does Munna-Uganda confidence ye yenkana etya bw'aba sinkanya Omungereza, bw'aba sinkanya Omuchina, bw'aba sinkanya Omuyindi? Waliwo omusajja yawandiika akatabo ayogera nti ebyenfuna bya Uganda bya India. Kati waliwo eyawandiise nti kati India byanobyeyo kati bigenzeewa China. Osobola otya okuyimirira wano n'ogamba nti 40 years in power Uganda eri mu mataala naye nga nawe okimanyi. Mwami Mayanja, Uganda tetunasenvulako yadde olugendo kuva Uganda etambuddeko. Okay. Naye ekibuuzo ekikulu kiri nti evaawa eddawa. Bwe tuba twagala sagambiza nti tuli mu mataala lino teeka, abantu balina okumanya nti baasi njirinyidde ku paaka enkadde naye ngenda hoima olugendo lwa ssaawa 3. Mu ddakiika bwe ziti nja kuba mpisizza Kasubi. Naye Kasubi waliwo wenja okugula gonja n'amazzi ag'okunywa. Kituufu. Mateeka we naatuukira ekiboga mu tawuni nga sinnatuuka hoima nja kuba ndi bwenti ne bwentya bwenti. Eyo ddi kibuuzo tuddeyo tukibuuze Bannayuganda nti baabuwe mwe abali mu mataala. Oba oliawo we muva waliwo abagambyewo naye we mulaga mumanyiiwo. Abazungu we baali wano nga bw'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti ojjanjaba. 60 years later debate y'obujjanjabi bw'Omunnayuganda eremedde mu ddiiro. Kati nkomyawo ekibuuzo, tutambudde tuli mataala tulagawa. Omuzungu bwe yali wano yazimba system
n'adifininga ye Uganda bwe yali ajagala n'atuwa education system eyamba okuproducinga ba actors mweyo Uganda ye gyakola ki kati mwene ya independence ngebya Uganda bibuzaabuza tetulina spirit kwe tuzimbide because mu America bakugamba nti America balina ekintu ekiri invisible kye bakkiririzamu n'okufa ne bafa wano ng'ogyeko abali mu magye njagala kubuuza Robert kiki ky'oyinza okukkiriza okwokyebwa ng'abajulizi jjajjange be yayokya ku lwa Uganda ng'oli akugamba nti either kino oba wali mu kyoto saagala ansayo nga yabyabufuzi naye abali mu mulimu gwa national building mudefininga eggwanga lye mwagala ozimba nga bano bali kwaniyo myaka 35 yali amaze okuzimba Singapore akaali koogerwako ng'akazinga akatini kati sebo yasajja kula esinga kwata evaamu amafuta esinga n'amawanga ga Europe mangi nnyo lwaki nyamba nti okutambula kwaffe yadde kubadde kwa kasoonoko nga kovu kuba enfudu eyanguwa nti ba national builders of our time tebalina kubonaabona nnyo kubanga ensi eri defined bw'oba oyagala kuzimba ggwanga erifaanana nga North Korea tonoonya nnyo weeri gy'otunuulirako n'otandika okukola ki okuimplementinga bw'oba oyagala okuzimba eggwanga erifaanagana nga United States of America era nayo tonoonya nnyo nga bali kwani because bo baalinga batagala tukole tutya modo ki gye tuba tuzimbirako ki ideology ki gye tuba tuzimbirako ki bano ba Museveni bandibadde badduka ku speed ya waggulu because everything is defined. If you want to have eggwanga ly'oyagala waliwo ly'osobola okkoppako n'okola ki abazimba ebibuga nakugambako wano nti bwe oyagala zimba ekibuga otunuulira London n'ozimba Johannesburg okitegedde kati President Museveni atutte emyaka emingi ku independence ya Uganda gyazimba efaanana nsi ki efaanana China efaanana India efaanana Iran efaanana United Kingdom egezaako faanana America kuki because America is liberal America of course we can have that debate twagala kuzimba America kakati ne tugiteeka ku litmus paper test nti 40 years in power the journey of 60 years to what extent are we trying to be America to what extent are we trying to be America okay mwami Mayanja njagala kuddira ate mudakiika eziddako maaso naye mwami Alex nkomye weewo ogenze nowa submission yo ng'olinga alaga nti emyaka abafuzi b'amatwale gye batufugiramu twatambula nnyo n'okusinga emyaka gino ate ffe bwe twefuze don't you think nti ate ffe gye twefuze oba olyawo bwe tusoboledde okuba nti ate twekulaakulanya because wali si ffe twali mu buyinza naye ate kati nga bwe tuli mu buyinza ndabawo enkyukakyuka ekigambo ekyo bw'okiwulira okirowooza nti kituufu ne practically waliwo omuntu omu atera okugamba nti mu ntandikwa yo abakulembeze abasinga obungi ekyo kye baba bayaanaanira kye kibeera project bamala okutuuka mu ntebe bo ne bafuuka project era bw'oba okigenderedde waliwo omukulembeze era ndoza omu ku MPs yagamba nti in 1986 President Museveni was seeing a country as a project. Today he sees himself as the project and he wants to make sure everyone and systems must protect the project. Yes. Kakati ebyo kyekiddamu kiri nti omuzungu yali mubi nnyo naye at least 60 or 70% yaddanga ku infrastructure yaddanga eri abantu ngera bagifiiringa nti weba education njagenda nnyo amata ku ssomero naye nga education njengenda okujjayo oba nkuba MP7 nja kuba qualitative eri country twina abantu bawulira nti yasoma yakoma MP7 wa kinana naye leero nga alina byamanaginga naye leero nkubuuza oli Mumbejja omwana akuma MP7 olwaleero olowooza kikyagenda okukola emyaka 2 mu maaso singa akuma MP7 ya UPE olwaleero naye tuwulira beenyumiriza n'okwenyumiza nakoma MP7 nenze managinga kino okay. I cannot write naye nsobola okureasoning
So bw'okomparinga bibali batuwa, yes bali bakola system nga bagenda kugaininga naye batuwako that 60%, 40 nga basobola okugitwala. Today tulina abantu abakulembeza batukulembedde emyaka gino enkaaga bali bonna abasooka 24 bayinza okuba ensobi bazikola naye baali mwaka akatono akaagala okukola ebyo ebituufu ebirabika. Agamba eryo eddwaliro Mulago tetwandibadde nga tukyalina limu nti ye referral as a national nga gwe expanding districts neziva ku 39 nezigenda mu 10 nezigenda mu 16. Tosuubirayo nti mile omuntu agenda okubeera akayavugibwe aletebwe ku lifaale Mulago ajja kuba afu. Never cause health centers. Zikoleddwa talking about a hospital of a referral capacity because alemereddwa okufuna that extra service. I am saying we are talking about a district. Chiriadongo afanana Mulago. Kakati bwa missing point we wano. Bogamba referral. Olwaliro Uganda buli region eina referral. Ina health centers zibalisa okuva kutupa Robert leka nange nyingiremu okutaasa debate twawule clinic Bogamba health center mu lulimi lwa health care system health center kyanjawulo nnyo kwoli kyayogedde national referral naye namuzi national referral ziri ku regional basis. Chiriadongo eina speciality ngeri Mulago ekyo kirala. No, that's what he's talking about. That's what he's talking about. Nsaba tuliziganye ekirungi tukanyiza tjeziri tuleke mwami Alex awe submission ye okuwa the quality of the available infrastructure, the quality kubanga bw'owulira nti university 53 nga mwenda za government abazungu batukola bulungi balekawo meka. I am saying referrals ye muyoka ye Mulago gyogamba bakoza sente meka ali n'abantu banyunyuta meka banyunyuta biki Otebe tuleke mwami Alex awe submission. Omumbejja mukulu Robert kyerabidde nti tutunuulira eggwanga nga ne bwe bali jimu NRM evuddewo state ejja kusigalawo. Okay. And state items inze ze nandyagadde nti enkya singa tugenda ku Independence Day okureflectinga biki Museveni byagenda okugera teyandibadde nga atunuulira NUP NRM biki yandibadde atunuulira managing eggwanga lino as a regime. Tomorrow nja kuvaawo, state will stay. Here we are tuyina ekintu ekirefused state ne regime tosobola kubyawula. Kati lwenjogera nga njogera ku state kinandibadde njisangamu omwana gwenzadde olwaleero asangewo ebintu byagamba nti kitange yabonaabona. Abasomesa gye bali embeera nnyo. Kwegamba n'abanga akimanyi nti noba nansalako NSSF n'enfa ajja zisangawo zibe nga structure egenda kuzimu. Naye otunubwo otunya literacy rate kati we tuli. Tebasobola kubanga erinye mu bigambo. That also is misleading. What do you mean by literacy level erinye? Because Sebo Omumbejja. Literacy or illiteracy is measured by the productivity of the recipient. Okitegedde sagalo ngamye mwolina abaana bangi nnyo ku ssomero but productivity yaabwe teriiwo. And then you talk about literacy. What is being literate? Literate is appreciating, being conscious of your environment and have ability to tap into that environment to produce. The moment you don't have that capacity, you are illiterate. Mayanja chonyode kirala oli kyabadde ategeeza Robert nze olwaleero issue yange eri kukubanga omuntu wa 1986 owa P7 wanjawulo nnyo n'olwaleero nga tugamba nti tutaddewo ebyokusoma. But don't you think mukulu Alex mukulu Alex don't you think nti era waliwo ebikoleddwa bye tulina okwakoleddwa? I am saying bwe tubanga tutambudde twavula nedda emyaka bwe giba 58 ebikoleddwa bibino achievement gye nkugamba nti emyaka zikoleddwa mu bitundu ebyenjawulo. Omwana bwaweza emyaka 18 kitawa amukiriza okuwasa n'asobola okuzimba ennyumba ate buli awasa alina okuzaala. Progress y'omwana awezeza emyaka 18 batandika omuwookinga enkula gyali mukulamu. Uganda bweweze 18 235 erina abazzukulu olwali abamugirimaninga nti jajja Museveni bino wandibadde obikoze nga tutunuulira kuba ku bazzukulu abataano abeetoolodde abakwetoolodde tunuulira abazzukulu asooka n'owokubiri nze bwe ngenda okuzaala anaaba afunye ekigwo muligasa emyaka 4
bobo kulembeddana oba ogenda kulembera 5 I don't care but have you planned beyond kulala kubuza ekibuzo yongera okukyonyola mutunuulira nti ekizibu kya Uganda nti emyaka 35 tibadde gifugwa president omu kakati emyaka 3 emabega oba kale 25 tubadde na presidency 8 nkyuka z'omugundu bezosobola okukomparinga ezaaliwo abapresidenti ze bakoze ono byatakoze ate nga ali omu nkugambye mu myaka 36 watu kujje n'atuteeka tetulabawo no lindako weyatujja tumanyiwo because weyatujja weewano satellite kati foundation ya IT innovation zayogerako ekyali etya ani agikola ani ali responsible ku initiation yayo n'ente ezivaamu amata enzungu waliwo omukulembeze oyo ajeregererwa ennyo ye bwe yagenda teyagenda na toilet teyagenda na fumbi ne bwe yatuuka eri yakoppa n'agamba abantu bange mbagattako kino era n'atuwandiisa ku ki mu lubu lw'abaproducer b'amata ku commercial scale kati njagala tutambulire ku ezo tukole comparative analysis dakiika emu kubanga ngezezaako kubanga nyingiriddwa ensonga ey'okubanga tu-evaluatinga wawe twandibadde nawe twandigenze wawe tuli nawe wetwali enjawulo eriwo nti abakule ono gwakkiririzaamu tayagala tusiigira kifaananyi ffenna ekitwalira awamu atusiigira kike era kikuzaayo nti olabira ddala nga emboozi ze zaabeeramu z'abachwezi. He will never want omwana wa bulijjo ategeere nti Amin yali mubi nnyo 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 naye bino yabikola olwekyo twamwebaza ku ekyo tuzimbireko plus ze yakola ye byonna ayagala kugamba nti nze bali bonna abaasooka bonna babi nze nkoze ebirungi bw'otandika kumubuuza kwasa 6 bitubalire ono ngagamba tolaba amagenti weegali ati ate amagye bw'otandika okugakebera obulungi Tesa yaliwa NRM bwe kugambyeko environment yali atandikeddemu okukoleramu Jitunuli gold kubanga bakavambali abandi bakufuga nga basinzira bwe kato botuno kati mwami at the end of the day oli wali wa myaka ya Uganda eri yeyongeredde ddala aji planning atajitegedde bali naji planning ajibuza bagemeddwa endwadde ez'enjawulo za 6 killer diseases omukulembeze gwanga bwato bazenga atugana kakati waliwo ebintu ebimu ebize riyalenga ne Museveni ne batandibadde okugema kwa government ya Uganda ati yaliwo otagwira muti kyenamba okubeerawo abaliwo nga bakyabalema mu ggwanga Uganda abaliwo nga kyabalema ggwanga Uganda tukolanga wadde akasimu naaka ne tulina amasimu tukoze ekigambo regime in whose regime zina achievements bazibalira kwani bwe ntandiko zimubalira ku kugambye nti bwe mbambala atambudde kitono kisa ku myaka giwani mwami aso kutiblokinga muri mwensi batazagala nkulakulana twagala masimu go twagala ki mwami Alex ngenda kwongerayo obudde kusinzira nti wabadde interjections ez'enjawulo so tugende maaso n'okuwa submission yo ku Uganda wawe tutuuse nti waliwo ebintu ebimu bye tusenvuddemukko botunulira ensonga ya security waliwo kyogamba nti bye nakola ntandise okubyonona nayo za nenyatika mu ttaka nze waliwo byempulira nga bawogera nga saabira bako naye nga wulira baga nti abasirikale bajjanga ne batwala omuntu ne bamubuza naye ono bwe yajja mama wange yabinyumizaako bakunyumiza olugero oluwulira nti yes realistic batwalanga omuntu n'abula n'ataddamu kulabika ne bamusanga enammanve bw'otandika obikomparinga olwalero nti singa beeyogeramira emyaka 2 oba 5 nga bano be bakyaliwo tugenda biraba kyenkana ki bw'aba security nga gye tugenda oga nti tugiteeko yardstick ti mukulu Museveni independence okulembeze bwe ne security bugituwadde yes ekoleddwako nnyo mu myaka gino mu bulamu buno kyensinga okukkiriza nti buli muntu Katonda alina engeri gy'amuteekawo n'amuyisa mu system bw'abanga mukulu Museveni Amini yattanga buli muntu yamuvuganyanga yasurvivinga ekyo nakyo tukibeereko subject nti Amini yattanga
in another debate kubanga nze mbadde nsaba management ya TVN independence debate tesobola kuba yala walero loka tujagala tudde because tulina okwekizaminga aba actors mu jane y'emyaka ekaaga then this debate mwamini yatta ku benchwa amini ku Archbishop room tukyasoga nti yatanga obakugambye nti emotoka emwe gibawulire na tiba gibawulira neringa yavuga omuntu tukyasobola byogerera kuli bantu bakulu security bwe yinganga benyinyi olwaleero betubadde wana nti yes batuwaddeko ekirungi mu reflection y'omuntu nga bw'okyamaliwo gasa security weeri olwaleero nga tutandise nti bikyuse era awe ngambira nti tutambudde kitono kubanga progress yakyo n'obudde bwabadde nakyo ayononye yenyini ali mu kwonoona naye ku nsalo wakugezezaako ku nsalo bagezezaako naye omanye obuzibu Uganda bweri musinga ensi ze tukozeeko ebikolobero zitandika okutunyigira neziga kati jesera tukube ka Uganda kano omanye obusungu munna omukongo bwayina omanye obusungu oyo gwotulumiza naye ate gwanga Uganda lyeri mu kubudamya bannansi kubanga onawulira nga ayagala kulaga nti ye taata wa East Africa era bonna in short oba in summary ku nsonga yange y'okuba nti Uganda etambudde nyinza okukkiriza nti ku 10 bwe tuba twakwewa 10 obukulembeze bwonna butambuliddemu nabwo mu levels ez'enjawulo nda tutunulire democracy ate oyo ye mufunnyo tutambudde mufunnyo nnyo kubanga tutandise kati okubanga tuddayo gye twali nti obusungu abantu batandise okufuna mu biva mu kalulu bikwasawe mundu buli muntu n'agikwata okusinga Museveni ekaji yakwata omu nolo okuba abantu bannayuganda be bamu ku bantu abagumiikiriza era abafugiddwa mu bufuzi oba okufugibwa mu kutya nti alowooza wenzira muno enkwate muntu iwe omusaayi nga katugumiikiriza osanga ajja kubatereza naye gye tugenda Katonda namututaasa yes gye tugenda olabira ddala nga buli kimu kyowulira nti kyekyatwala omuntu okugenda okulwana kikoleddwa but people are just patient waiting to see maybe osanga banaaba okutereza mu byenfuna nagambye nti waliwo omuntu eyagamba nga nakola edduuka mu 1995 nga nikoseza miliyoni emu nga lipa amagoba ga mitwalo 5 buli mwezi leero bw'okwata miliyoni tena business ezwakutandika nobeera reflective mu kuyingizaako otandika entonotono nga gyolina okugiteeka ewali mu nfuufu as 20 kilometers from Kampala mu Wakiso osanga enfuufu business gyogenda kuteekayo ne miliyoni emu ku returns ezigenda okuyamba omwana wasome ku mitwalo 2 mu ssomero so bwe byogerwa owuliranga ebituufu netandika obiteeka mu nkola obikwata mu nsawo biwulire nti Museveni kwata omuntu mu miliyoni 2 ng'ozimuwadde agenda akola business akuddiza returns za mitwalo 2 mu mwezi muweddeko parish development model bagezezzaako okuba nti bagireeta mu bitundu batanso gireeta mu phases babagamba abavubuka bagenda kuleeta ente ejjudde kati babaleeseddeko amayembe ku second quarter bagenda kuleeta ebirenge now you can imagine omuntu ono gwoweereza ebirenge alibigatta ddi biveemu ente emu ejjudde now that confusion of progress nibwe tuba twagala enseeterere mukulu Robert nze nzikiriza waliwo tulina okutuuka tugambe wano tuseeredde tuvaawo tutya tugende ffenna mu maaso tukole yardstick ndi mu democracy kimu bibiri bijja kukolebwa mu myaka 5 ejijja olwo tumanye nti ffenna tutambulidde wamu mu byenjigiriza bino byandikoleddwa kweganga buli muntu alina accountability gyasobola okubuuza oyo mukulembeze gwe yakwasiza obuvunaanyizibwa nti gwe oli mu kututuusa wano bakola 2040 vision naye bw'ogitunulira ebigirimu eri mu luzungu omuntu wabujjo tagimanyi bamugaye bamuleetedde efreeze alina okubanga akozesa intaneti okudekerenga omusolo gwe azifaziraka tamanyi kyakukola okugenda okumanyiriza ng'osolooza ba Kampala and Metropolitan kati development ogenda jijjawa ng'osolooza wa Kampala kyokka ate bwamalangayo ku birendiro wa minisita nga tagusasula oweera kayitana kyasasula now ku level ya development tutwetoololera mu system yemu ensiru ennafu mu kutegeera n'okulowooza kubanga eri covered by only katugendeko wa president Museveni atubuli obaddala tunakunganya sente billion 2 tuzimuweereza n'asanyuka muzeeyi yangambye ayagala billion 10 mu mwezi guno munaye tuzikwanyanyiza target tugifunye do you have the target for a country or you have the target for a one leader kasita mukunganya lwakoje ogundi abadde mu URA kasita azikunganya ziwera billion 2 oba 3 n'aziweereza nga hit the target muzeeyi yali ayagala about the country they don't want to understand for as long as they hit the target for the one so-called leader. Okay. Neyanziza nnyo Mwami Alex, Mwami Otebe nzizewo. Yeah. Ku nsonga zino essatu demokrasiya, ebyokwerinda by'eggwanga n'ebyenkulaakulana by'eggwanga. Ekisookera ddala. Tulina bwe tusenvudde, tutambudde bigere ki? Biki ebyetaaga okukyusa? Njagala kwebaza Mayanja.
topic yada kitandise bulungi nnyo nga preamba girese bulungi nnyo naye wadagala ojevuga okugitwala wabadde walungi nnyo naye ate nga akomekezera nga zene waffe paka kituufu olwaleero gwe mpira gwe tusamba twagala tetwagala ebiri byali birungi manja byayogerako reka tuli wano tulina just okukola ki fefe nyino okugamba kati tukole kitu kipolishinge bwe tuti naye bw'otunulira twagala ku independence to reflect ya government eyaleero sitting government gye tutunuulira ogedde ebintu bisatu democracy ebyefuna ne security bulalo omuntu wavayo n'agamba mu butuufu nti tewali democracy mu Uganda ntali ku 0% nenga ababaka bayina mu parliament 57 bayise mu democracy okakola ki wagamba taliiwo ne bakasas bayina mu central region almost 90% bayise mu democracy okakola ki wabula kiyandigambye nti democracy nafuka ku 100% gwe twagala and of course tewali nsi eina 100% democracy na America gye tukola ki gye twegomba tulina okumanya nti human being ali greedy. President wa America yavaako Trump yamayita akaluka bamuwangudde ne tukopa democracy okuva mu America yakubira gundi munagamba tosobola kukyusa amawuzi empitewo so kakati yakubira gundi presiding officer yani amanyage genda munonyereze olwaleero tekiriko kwata internet kankubulire mundeke zayogera ono kamusomese ze banyi foreign policy my international news genda olwaleero obuuze Trump emisango gyali mukubikana nazo ndikubulira emirimu gyali mukubikana nazo emisango oja kunyongera ku budde bano tulaga kuwuliriza sobola nosula bano oja kusobola kusulawo njagala mugende ati ndibabula zasomesa kuyiga kikubika tuleka mwami Otebe Omumbejja tulina abagobereza abagala okumanya Trump yakubirani baba cyane mukugamba sagala mundu usete abasomesa bamwate tebatekamu kuwuliriza olwaliro Trump abekana n'emisango egy'enjawulo mujjo mulimo okwebalama emisolo ekyo ndikubulira omuntu esimu nga put up your hand and ask ejimu kujjo kubulanganya emisolo egy'okubiri okugezaako kutigatiga kalulu akole ki asobole okuwangula olwanyisa okuba nga siyina linnya naye tuyinza okuva wano nga tulifunye I get the point so ze nkuwadde noonyeza emisango Trump gyali mukutuuka gyo mu kooti olwaleero gyakulonda nakubulanganya emisolo siyinza kujja wano adabu yakubira essimu ze kubulire bali munoonyerezaako liya dyerayo naye yali presiding officer omu mugundi musaze erimu kubanga mu America tebalinaki tebalina electoral commission emu balina presiding officers kati gwe noonyereza obuuze nti yakubirani ku musango gwaliko kati eyo nvuddeyo temwagala mazima kakati democracy bano ge bagamba taliiwo wali naye bagezaako kukola ki okumulwanyisa okumugjawo olwaleero bano batulina ti democracy abalemeseza okukola ki okufuna highest office mu Uganda bagamba takola ki taliiwo ne bagenda batandika okwekalakaasa bakompromisinga democracy ali mu kuzimbibwa olwaleero tugumiikirize Lumundu aliko programu emu ne Mayanja ne Kasule. Ne bagamba nti okuzimba democracy tetulina kutunulira NRM yokanga party. Wabula namwe parties endala. Democracy prevailinga tulina okuparticipatinga. Ola ino kujja nona no kujja nakola ki? Nalina kujja. Ne tumuzimbirawo. Chovola ba nti buli omwa ina kyateeka ku meza. Buli omwa ina kyateeka. Bwe baba tesesa kalulu gwe abantu obagambye eki. Okwachivinga. Obasomeseza ki? Ye gundi electoral commission ekoze eki. So fena tulina okukola ki? Okujja wamu. So democracy wali era kyakula sinza gamba atuse gutokola ki kwetwagala kwa Uganda kyakola ki era no kyabuuza ati Museveni atujewa ataddewa era tutoka at least waliwo introduction weri okiwulira kati ninyi Mukulu Robert mukalulu wake Kayunga by election omukulembeze we eyito weggwanga omukulembeze weggwanga kakati ze wongambe yeyita nange sija kuddamu omukulembeze weggwanga General Museveni yagamba nga NRM muteesazeewo ne bwozina essaawa 24 tasobola kukulangirira kinyonyo ekitegeeza Dr. Besije leero yagamba nkuddamu bane lwaki yagala okuddamu gwe kyoyagala tekugamba kituufu Dr. Besije bamubuuza ekibuzo leero nga kiki kyomubuuziza bifaanagana bamubuuziza lwaki mwetemeetemyemu mu kulonda kwiyala yabazeemu atya yagambye mu byobufuzi wabeera okwetematema ekyo oba okisuubira akati President Museveni
yagende kayonga chairman wa NRM so si chairman si president w'eggwanga olwaleero tubera mu byobugudi mu bukulembeze nawe principal waja nagamba bane nupo olwaleero enokusala wano era mugamba abavubuka faba enokusalawo faba enokola ki faba enokusalawo so therefore kakati bwobanga mukwata mistake tunulira deep in your party temwina bikolobero bye mukoze bisobola okublockinga democracy ogenda okuprevailinga mu ggwanga lino gyebiri natulina okuda tukole ki tulamu security olwaleero security weeri nagambye nti ezimu ku nsonga lwaki Uganda ebadde efugibwa abakulembeze abayitirivu onavaako wiiki bbiri nakola ki twaliwo security nga president aliko taliko nkoshowa tenkyanabeerawo oba akoze bulungi oba akoze bubi amagye gali gamujangako gali gamujangako ndowooza ku bakulembeze 8 ng'ogyeko ono ndowooza gundi kironde lule yekka yagibwawo gundi NCC nga bamaze okonsultinga bannayuganda bonna ne balyoka abaleeta gundi yaddako nza yali Godfrey ko nga binayisa yaddakaawo nga NCC ekola kyeyikanyiza n'abasigadde bonna bali bejjako yali insecurity mu ggwanga n'olwaliro oli security president kwali tugudda mu kalulu after 5 years ekyala bannayuganda basobola okutambula bali kibatagala kukkiriza osobola okutambula paka obudde bonna bwekola ki bw'oyagala nedda tekyaliwo tulabyeko abantu aba complaining ababadde ku makubo ag'enjawulo nga bateegebwa ne bakolebwako obulumbaganyo obw'enjawulo abamu battiddwa waliwo amawulire ge nnawulira ku luguudo lw'ebbombo nga waliwo roadblocks ez'enjawulo ate nga abaziriko bambadde ebyambalo bambadde kusiga ekifaananyi kibi era ekitongole ki ekikuumaddembe ky'eggwanga era president yavudde wiiki ewedde n'agamba roadblocks zonna zonna zikole ki ziveewo basobole okukola ki okucekinga abantu abakola ki kati ensonga ey'enjawulo egenda mu maaso mu ggwanga kyekiwamba abantu kakati ekiwamba abantu bano obuzibu balina buli bumu bw'otunuulira aboogera ebyo oba naye muwuli kati ngamba ggwe nti obuzibu muyina mmwe nti ekiwamba abantu ekya Idi Amin kidnap and killing bano kyebaagala okusiiga NRM kyekola olwaleero n'olwaleero omuntu akwatibwa n'okuba enduulu n'ogenda mu kooti negamba abantu bakole ki babaleete oba minisita naava kamaleyo yali chief justice kati bwabanga yali chief justice kigeza waliwo kooti ezikola wuliriza olwaleero osobola okugenda mu kooti bano gye bagamba ezitaliiwo n'ogamba kooti eragira baproducing omuntu wange bamulamu bamuki oba mufu olwaleero bakwata omuntu minisita n'avaayo n'agamba oba poliisi agamba fa bamuyina ne tugenda muleeta muki tugenda muleeta mu kooti naye ekitaliwo ku mulembe guli wakiwulira wabula bano kye baagala safe houses abantu abamu batekebwa mu safe houses ezo batulugunyizibwa abamu ne bafiirayo era tetuzeemu kubalaba ze simanyi oba wali abafiirayo sirina fact ku ekyo okutulugunya yes batulugunya naye nga bwekugambye tuli mugundi mu ggwanga tetuli waka buli omu aba n'empisa ze buli omu alina gyeyakuzibwa n'olwaleero tuba tuyingira tukola turecruiting abantu abakola mu forces poliisi oba wa wonna wonna tufuna abaana baffe ku kyalo bye batusindika ne bakola mu forces tetumanya nti ono yakola atya kakati obwo omulumulo obuyitamu abantu ne bakigeza nti UPDF ekola bweti poliisi ekola bweti naye nga mubaalama era abatamu bakoze eki bavunaaniddwa kyova olaba nti netteeka lyajja siberako mu gavumenti ya Amin siberako mu gavumenti ya Amin kakati olwaleero gundi bateekawo netteeka nti tujja kuvunaananga muntu ng'omusirikale akoze eki akoze ekikolobero gwe gavumenti ena demokrasi yageyo n'agijjawa nti poliisi tumuteeke namba kuno ensonga ya November 2020 yes ebyaliwo abannayuganda abasukka mu 5 ne balusuula mu akaba tetunalabako wa poliisi yenna asimbibwa mu kooti kuvunaanibwa musango gwonna kakati kiriwo ekyo ebyo ebyakolebwa because waliwo n'obutambi obwatambulanga mu kiseera ekyo yes kituufu abantu battibwa ku kaseera ako n'olwali tutunuulire bano be ba complainants badde nnyonnyola etteeka eryo nti kati osobola okuvunaana omuntu nga sekinoomu nti ono yakoze kino tumulete muki tumuvunaane si bwe kyali naye before that lwaki tukyokooza ebitongole ebikuumaddembe olw'okuba twagala gamba nti waliwo demokrasi gw'ojje okwate ekisi okikubbe munnayuganda muno
okwate kisi okikuba omusirikale akutte mundu kyetulina okumanya this part trained era balina ne good ne provision eba wanti osobola okukosa reasonable force okusobola okucabinga down right guno omugenzi leti tumwine yagulako kintu ekyo that the police has the right to shoot and kill no kati mwe temusomesa abantu mateeka ebyo temusomesa mateeka nti police eyina eddembe okukozesa obukodyo bwonna okulaba nti ecabinga down rights ezigenda mu maaso kivola baweebwe mundu gwe tujja kubeera okutta ejjinja okutta acid okutta ebibomu ebikolerere olumba omusirikale wa poliisi nakugamba wano nti nze nagenda okutuuka ewange ng'abantu beekalakasa ng'abakongo bajudde ewange bwe bati n'entani okutya nga badduka obulamu bwabwe ng'abawagizi bano bakuba buli kiramu bakuba buli kiramu kati gweyagala eggwanga libeere bwerekyo olw'okuba promotinga democracy so nze ngamba kyengamba kikino tuleme kuyayanira buyinza nga tucompromisinga democracy tuteeketeeka abantu baffe tubagambe nti bannayo tuba twesimbyeyo nti Bobi Wine ayinza obutalya Museveni n'ayalya oba Museveni ayinza okulya n'akola ki ne batugamba nti it has to end today tetugenda kukola ki kufuna eggwanga eryegasa kakati we tudda mugundi mu byenkulaakulana mu butuufu olwaleero sitera kujja mu show nga n'ekitabo nezo ogenda kunkaka okujja wano n'ekitabo kuba achievements za NRM uno kuja n'ekitabo kiramba kuba biyitirivu kati bano betaga statistics bayo namugamba nti twasanga kilometers meka ezenguudo lwa tuyina meka eti olwaliro ayogedde ku gross domestic product oyogedde ku gross domestic product nti simanyi economics nolowooza 86 twali tuyingiza meka GDP bagipima as per the population anti bwe kiri ndikujja era ekireeta population okweyongera ebyobulamu bino kubanga biri makunale ng'eddali abakulu kitegeeza nti olwaleero ebyobulamu biki bitaratibu ng'oluwombo lw'amagi tikyobola abantu olwaleero nti oyogedde ku kyokugema bakyanda reetinze okiwulira tolina bw'osobola kukulaakulanya ggwanga ng'abantu si balamu nga security teriiwo ojja kuba weerimba so ebyenkulaakulana olwaleero bitikola ki bitambuddeko bano bagambye gundi kati n'emisolo twatukolekitinga 5 billion okay population yali wansi naye singa twagamba ebyobulamu tubireke twandibadde bannayuganda bali bameka olwaleero bannayuganda bazaala bannayuganda bakula bannayuganda kutunula nti abakyala baali bafiira musaanya kyebayita death mortality rate kati olwaleero yakendeera tegeza at least naye luli balinga meka balinga 10 every day kati multiplyinga ogende emyaka 10 census zekola tibaddamu okubala Uganda befiiridwa abantu bameka so ndowooza tu appreciating tuwe credit where necessary tuleme kugamba nti tewali for sure okujja nga mugamba nti bannayuganda mu butuufu mwagala okubayita ebintu ebiralalala naye abatasobodde okukuumira gavumenti mu buyinza okumala emyaka 36 kitegeeza ba appreciatinga era bagyetaaga ebirungi byekola ki byekola kuba wotunuulira lwaki zezemaga lwaki zaali zivanga mu weeks 2 mu myezi 2 lwaki n'abennaku for sure kitegeeza mutuufu mukulu wa nupu nkubuuza budget gundi yaffe eryetya national debt burden nekanya gye mwenyumirizaamu Ruto yabagambye tuyina deeti y'amaanyi era sigenda kuddamu kwewola ssente tetwongera abakozi nakino kale kabe mugumu ngasula wasi kabuddemu ngasizza ku kyawano akati bano balina obuzibu bumu tebamanyi nti olwaleero nti Uganda okwewanirira tulina okuba nga tuwa emisolo naye baabano olwaleero bagamba nti temuguwa nga kigendo kibaliko kasita gavumenti ebulwa ssente
kwe kugwa kwayo kati bano kyekigendererwa ky'abano atulira ati tuli ku deficit yes tuli ku deficit Mwami Otebe ne njagala okuli mu East Africa no ziri ku balanced Mwami Otebe kanzire wa mwami ekwa ku surplus Mayanja nze mwegomba loza sofe ebyokulaakulana kati bwe tuba tubitunuuliddeko mu Uganda airline yazzeemu okukola Uganda lyatandise okusima amafuta n'ebirala bingi nnyo bw'otunuulira population Mwami Otebe akikonyeekaawo abantu kati ennamba ewulira ddala abantu kwegamba beeyongera okumultiplyinga buli kadde ye okusinziira ku submission ye eggwanga Uganda likuze mu myaka gino 6 njagala otusigira ekifaananyi ku nsonga zino essatu ebyenkulaakulana ebya security n'ensonga ya demokrasiya tusenvudde nja kusimbula na kusomesa obungi bw'abantu bwogerwako okusinziira kwe balina okukozesa okubeera mu bulamu ensonga lwaki abantu baga nti Rwanda ejjudde because bye balina okukozesa bitono nnyo kugeraageranya ku namba zaabwe njagala muganda wange Robert bw'oba okola arguments ezimu ezina scientific references kirowoozeeko population oga nti egeze nnyo olw'okuba nti ebyobulamu biringa luwombo lw'amagi kati Somalia nkalu that is food for thought kakati mukyala Lilian bw'oba oyogera ku byokwerinda nga benchmark ya nsi tutunuulira lugendo lwansi tusooke twebuuze ensi eno yeerinda ki ekyo kye tulinda kye kireetera bannansi okusagambiza nti mu butuufu ebyokwerinda byaffe weewaawo ono byayise oluwombo lw'amagi security yaffe eri ku musingi ogw'abafuzi b'amatwale because predominantly yazimbibwa okukuuma governor ne structures ze yali akozesa okueffectinga the colonial agenda tuli fena olwaleero security structure yaffe ekuuma kyekuuma masamba ga mwanyi bakuuma bannayuganda ewa ku nsalo ne mu bitundu byabwe President Museveni muna yakola argument n'enjagala omuwuliriza naga nti bwe tuba tugenda kusima amafuta agagenda otuprojectinga kati okuyimirira nga naffe tusobola okwogera tusaana ejje okugwe mugaso gw'ejje. Now we can talk about security in those terms. Naye nze okuwagira proposal y'okuki ku kuzimba ejje olw'amafuta osooka kundaga nze ng'omuntu ensima y'amafuta egenda kutandinga atya around obulamu bwange. Kakati bw'obanga debate ya security njigase n'ebyenfuna mu kugezaako okudefininga the quality of life nina amawulire ag'ennaku nti gano amafuta ga Uganda ge tugenda okuwaayo amazzi ga Nnanja Nalubaale simanyi lwaki Katikkiro Mayiga tannabyogerako ge twamaze dda okuwongayo Lake Albert nga mwami Milton Obote omubya ennyo yaleeta empuuta bano baleese pipeline okutta empuuta tulinako obutundutundu 15 bwokka bwe buti only 15% bargained by the colonialists ayina enviiri ez'akaweke ng'ezange. Let me tell you, abazungu baali babinyi naye mu kulima emmwanyi ez'embooko nga bwe bazituuma kibooko bayinanga litaanizi ze baaleeteranga abantu ne batalumwa nnyo mbooko kyova balaba emmwanyi yafuuka kitundutundu kyaki yafuuka kalica fe waffe e Buganda tulina mukolo gw'okola nga temuli mmwanyi singa abaali bazirima abaali tebazifunamu twandizirimye twandibadde tuzikozesa mu kutta omukago balubaale bwe tuba tusamira tulamuza mmwanyi. Ntegedde njagala omunyola jjo wano alireetinge n'amafuta bakaaba babakubye era omunyolo nannyini mafuta talabirako ddala wagenda gafuniramu kano najja kugamba enguudo. The question is zisavingaani ebyamaguzi ebigenda mu katale ewa utaziyitako
okuva mu nnimiro okudda mu butale obw'enjawulo ebunyolo ng'amafuta tegannajja de baproducinga ki kitubuulire tebalina akati mukyala Lilian bwe ba debate ya independence nga measurement ya myaka 6 bwe banga topic ya byanfuna buli muntu yandibadde alaba omugabo gwe ffe ng'Abaganda bwe tukimanyi nti yaffe ebadde mwanyi ng'omuntu w'omwankole bw'amanyi nti yeezize ki nte nowe Kalamojja nti wa Kalamojja Gorodi yali mutaka tamukwatako nnyo by the way ekikulu kyeki nte kakati omugaso gw'obukulembeze gwandibadde gwa kupropelinga mu Kalamojja alunde bulungi enteeze yetuuseeko byonna byakola ki yeetaaga kakati debate ekomawo omuzungu ne ba African leaders abafaanana nga betwogeddeko mu lugendo lw'emyaka 6 ani akoze nnyo ani akoze ekitono. My answer shall be ti mu lugendo lw'emyaka 6 tubadde n'abakulembeze abagezezzaako nga Idi Amin nze nja mutendereza because kye yakola manyi bw'oba okola decision ezirina impact eziri national mu short run tebitera kuba byangu okiwulira but as you go on ezimu ku nsonga ezakubya Idi Amin they wanted to sabotage the Africanization of the economy of Uganda by who? By the sympathizers of neo-colonialism abamu tutudde nabo wano mu studio because for them maliriza na kano lyokoleta information nze njitwala nze njigoba kati leka maliriza na kano leka nkuwe na kano lyokoleta information eri complete leka nkuwe na kano oleta information eri complete ngambye nti ekyali kigendererwa kya independence of African countries was to build a people, a citizenry, a standing with power ne Europe, ne Asia, ne birala. Nga tweyambisa ebyobugagga ebingi bye tulina, twandibadde tukola ki? Ono ye bwe yasoma akawaayiro ako n'agamba abayindi muve mu maduuka nga waaba na Uganda. Oba baali babitegeera baali tebabitegeera, that wasn't the issue, but the question is, are they empowered? That empowerment started from there. Bana abasajja betuwulira bamutaasa kafeero. Singa teyali Amindi tetwandibalabye. Singa Kampala kibuga ky'abayindi. Wow. Therefore ebyenfuna bya Uganda mu lugendo lw'emyaka 6 byatambulako paka nga mu 1979. Wakati wa 1962 okutuuka 1979 byanditambudde bulungi singa bano ba agenti b'abazungu abalina okukakasa nti ebyobugagga by'omu Africa bikolera abazungu singa tebagootanya government ezo. Mwami Mayanja akatini nnyo. Government zino zibaddengawo, wabaddengawo abali mu buyinza, ne wabaawo abate abali ku opposition. Ababadde ku opposition bakoze eki? Ababadde ku opposition bakoze omulimu munene. Bino Mayanja byenjogera babisomesa mu ssomero. Nze ndi muzzukulu eyagemwa. UNEP. Ne bino babisomesa ku ssomero, naye wasoma myaka gye gimu gye nasomeramu. Bakugamba ani yatachi Bishop Room. Naye with research neno information gye tulina ku mitimbagano kati amazima tugamanye era omulimu gwaffe guli gumu gwe kagwe kafa abazzukulu abageme is to proclaim the truth. Tuyambeko abagoberera sheno abe namuwongo abewaffe Manyata okwawula ebintu bino bano ba Robert bajja nabo ne bogamba twagala nnyo Semazinga Africa yagala eggwanga lyo batusomesa nationalism patriotism. Newe bagendo tusayiningira endagaano emwanyi yokka gye tusigazzaako nga live bagiwa mu Italy. Joli banandala abayimirizawo zibugishu cooperative tekutukola ki tetubalaba. Bwe bakutta amafuta g'abantu b'ebunyolo mpunzikana kino kijja nakumala nsigenda sula wano. Bwe bakutte ku mafuta g'abantu g'ebunyolo bagawadde China mu kampani gye bayita Sinoko. Ate byakyamanyo mu Uganda byogerako osibwanga bali bekugambye maliriza nsisika kasanti naddayo kuzino drone security nakubulidde omugaso gwa security to protect the economic superstructure. Newakubadde yogedde ku Sinok. Sinok erinamu 8%. Are you sure?
Yes, Sinoke ina 8%. Are you sure? Total ina 62%. Are you sure? Uganda ina 15%. Are you sure China Sinoke ina 8%? Yes. Ina meka. Nja kujja na agreement wano. Total ina 62. Mu bukalaba ng'obwana bw'omusota agreement njirina mu ngalo zange. Naye nakugambye erimu ka close ka sekulese bino bobyogero bo committee nze tourism. That is the security. So mwami Mayanja gogamba abaana babadde batwala petition ku European Union nga nabo baleeta ndowooza yaabwe basibe and that should speak about our democracy. Ngabo muzika mwami. So malirizanga ngamba tibasebo ne banyabo. Tumanga tukyatuula ewaka ne twebaka. Mu myaka enkaaga kye tusobola okusongako ye security. Nze Mayanja muzzukulu wa Mukaaja ngamba gambi nti security omulimu gwayo kwe protectinga economic superstructure. Kati ekibuuzo kiri nti bwe munnayuganda atulaba olwaleero percentage ki oba participation yo mwenu economic superstructure efaanana etya ekisembayo tiba tuba tuzimba eggwanga abakulembeze bakola ebintu bibiri batuwa vision twagala okuzimba Uganda efaanana bweti ne batuzimbira spirit kwe tuzimbira our nationalism. Spirit eyo eva ku bintu state bye providing awatali kusosola. Okay. Kati bwogamba nti bya bujjanjabi nti fenna tubifuna ki kyenkanyi ekyo kye kidefininga our pride as Ugandans. Bekiba tekiriiwo ekyo kitegeeza nti eryo eggwanga lyava dda ku lugendo lyalemererwa era abali kulembera babulooka baaba abatalabwa. Mukama Katonda abankuumire. Tweyaziza nnyo mwami Mayanja nebaza nnyo mwami Kasula okubanga obadde kongolaba omukulu Rogers kwali nnyo Magezi Kasim agamba mwebale kuweereza Ibrahim Kuwamba webale nnyo webali ddala obubaka bwo tubulabye naye nga Namirembe Angela kwali nnyo alaba mwami Otebe ebibuuzo bino bigenze wo omukulu Rogers Rehabu agamba don't talk about the economy Otebe. With the 36 years in power, I don't find NRM with enough ground, let alone the moral authority to boast about the economy. We are facing double-digit inflation right now, and all your MPs are talking about how much should be spent on barriers of cadres in a country with citizens who are barely living. You should be ashamed. Nayongerako n'agamba Otebe, what is democracy? Use your primary school definition and relate with our country. Comment endala esembayo ebadde what is kuchokoza Otebe? People have a constitutional right to demonstrate. Is that what you call kuchokoza? You've been to school, please let's kakati mwami Roja obuuza ebibuuzo bisatu. Era enjala kuchigata ne kumukulumaje kyadagamba abantu abakwatiddwa olwaliro European Union byatulira wase mu parliament yayo ne yisa resolution recommendation okuba nti ewekitiibwa Uganda nga sovereign state bandi babde bavayo n'ekiwandiiko ne bakiweereza ku embassy ya Uganda. Okay. Uganda nekola kinefuayo neddamu Dachovola ati minister abule nagamba tetufunanga kiwandiko kyonna ekikola ki ekikakasa ebyo bwe mwayogedde kakati bana bavayo gamba nti Roger agamba nti okulaga edembe lya loka constitution ebawa gundo kwekalakasa yes wekalakasiza wekalakasa one mukimanyi nti ogenda kwekalakasa ogenda oifominga police ne kuwa obukuumi wanji sebo togisaba lukusa ogambako ne kuwa buki ne kuwa obukuumi ngabo yawo tuweredde abaana bapapa kakati bamusiri otwana twapitu bamusiri bakutte badde beesobola nga basobola okwekuuma kati yogera ebyange rojo nakuddemu damu rojo kakati mbimanyi biswa binyiiza binyiiza kakati buli munnayuganda alina eddembe okulaga obutali bumativu nesirwa kuba nti olwokuba alina eddembe eryo era ssemateeka mulina kujjako eddembe eryo singa oba kyokola okutuukiza eddembe eryo okosa munno I get the point. So tuleme kweyagaliza naye nga tetukosa tutuliranye demokrasia mu primary kitegeeza tugende abantu bagende balonda abantu baabwe be baagala babakiikirire era babakulembere ye demokrasia era waali kyobona bati ngambye nti after every 5 years democracy agezaako okwolosebwa mu ggwanga lino
era nakawedde parliament gyeri nonde abantu benye bakola ki ababaka 529 bayolesa demokrasia tulina ne n'omukulembeze w'eggwanga so tukirize tugaane sibula mwami Otebe tukirize tugaane nti tulina ku appreciating NRM wejje eggwanga linokuva mu 86 kutuuka wano we tuli era tugiwagire esobola okulaba nga ekola ki etutuusa kunsi ensuubize buli omu Uganda yakola ki jayayanira mwebale nnyo okugoberera show ebadde nnungi nnyo amanya asigadde Otebe Robert okuva Makindi mwami Alex Lwanyaga sibula abatulabye Omumbejja neyanziza wano nyongero okwebaza Katonda abantu basobodde okuteekako akasubi ne basurviving emyaka gino 36 n'egiri egyasooka abawezezza 6 basobola okuba nti bakyali balamu ate nenyongero okusaba ti buli muntu ali mu kifo ekyobukulembeze ayongere okulowooza ku ggwanga eryo eryawamu eryo tugenda okutoka mu myaka 12 egya independence none of us will be alive here. Mwiza okubaawo. Ngikumi abiri kagamba enkaaga egiriddako. Nja kubaawo. Chenga ekikumi abiri. Eggwanga lino nga liserebulenga 12 simanyi oba ndibeerawo. Probability eraga nti tuyinza okuba tujja bwatu. Ebyobulamu tekitegeeza nti agenda kukyusa okubeerawo kwa Museveni nga bamugamba Museveni paka last year. Tekitegeeza nti olw'okuba obulamu abulina nti agenda kutereeza ekyo nga bwe nsiibula. Nyongera okusaba. Corruption nayo tugikendeeze. Kubanga betwogeddeko byonna ebigendo tukuba ekigo birayingamu ekyo obuli bw'enguzi naye ntumira abadde batulaba bakulembeze bannaffe abakulembeze ba NUP namwe batukyazizza mwebale okutulaba emiramwa gino okulaba nti twongere ettofaali ku ggwanga njagaliza abeetongodde mu butongole butuufu twongere okukola okuzimba ensi yaffe. Tweyanziza nnyo neyanziza nnyo neyanzige abakulu akadde kemuwaddeyo ate olunaku luno olwaleero neneebaza buli kiisa abaddeko abakomentinze abasharinze bannange tweyanziza nnyo tweyanzige olunaku olw'enkya retired Colonel Dr. Kiza Besigye ku ssaawa 4 ezakalasa Mayanza ajja kubaawo ne program eya kituufu ajja kuba ayogera ku nsonga ez'enjawulo awamu ne independence ya Uganda so tomusubwa olunaku olw'enkya ssaawa 4 ezakalasa Mayanzi ajja kubaawo wano ate nga sosotola ensonga ez'enjawulo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi tosubwa the snaptalk omukyala ate Litenjo nabukera ajja kubanga ate agikutuusaako nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga ngenda kubaagaliza okubeera obulungi njagala kwebaza abakulu b'enkoze nabo ku kamera kubaddeko omwami Rogers Tulyahabwe so nga ate mu control room waliyo omwami Jeremiah Mukiibi abakoze okulaba nti tubeera ne programu eno ey'olunaku luno olwaleero kossa omwami Mukose Arnold Anthony kambagalize weekend ennungi tusinkana omulundi ogujja mweraba.